nabbi omukazi ate ne buchamani abana bali bayimba nnyo niyo kumanya bandi yadda revival band oba yafuna mu accident yali abayimbi bangi eri mu lusirika nga banafe bageze kyankwanzi nabo bagenda ko mu lusirika Nduga bena na Misinga ono omukyala yayimba house galo waliwo yayimbanga MP mugwanya bali mu lusirika ne bakesotinga bajja bakoma very soon nkwaniriza omulungi wona wosinzire okuba nti otekanya mu bifo ebyenjawulo musaza ga Buganda agenda okusamanyiri kyaddona teddala singo nyinga tuswaza ne singo n'amala gonna okwetola Buganda ne Uganda okutwaliza awamu naye nga mukereti ku program Amakya Amalungi ze Irene nakazibwe okutuusa kama Amalungi siberanze kambeera ne wasa Emmanuel Omulongo babuza ko era gyosizire kwango tulaba ngo oli ku digital platforms zonna eziriko Go TV, Star Times, Zuku, Azam wona woli ngo tukenga fiti we bali kwera best limi cholo ngo tukenga fiti Amakya Amalungi alright abali mbife byenjawulo abali makomenti balamusizaako nnyo ne mbaga nti omuntu yena ali mu komera bambi nga wagendayo nga wawayirizibwa nga tolina musango awenzindikire saala esinga okuba ey'amaanyi kusumulule mu komera gy'oli nawe aliyo nga olina emisango gye wakola nawe obeereyo serving punishment yo nga weweddaabiriza nga wewefumiitiriza ku bye wakola ate bagenda okukuta ng'oli mu mbeera ennungi gundi siteera nyanzi gy'ali mulamu okuva luyavamu olukuta siddangamu muwuliza bamukomezaawoko nejuzi wano nga bide zise ne bamusaako ne bayita n'omujulizi asooka nti dakituufu ebigambo ebyo byakozesa n'akatambi omujulizi gwe yayagala yayaze omujulizi mulala yayaze baliseko asooka aliwa kooti bane protocol balese wa poliisi alumiriza obulungi nti munange ekigambo na wakyogera n'ekigambo bwa wakikubawo yebyogedde nga sira wabyagala oba yabyogedde mu kifulanenge mu kooti baganye bitulaga bijagadde atubuulira kubanga yesitede ekimuganya okufuna okukkiriza beyiro ayagala gwe yavuma yabajja amulumirize nolwekyo awulira nga asobola omukiikirira naye kwate kubajja akyogere ng'oli bw'akyagala bwe kiba nga yayogera bu ogikubeewo awajja kukkiriza beyiro if not that tajja kuvayo programu eno emaaso okugiraba ategere nti agirabe nga ayagala ki okugifunamu kikyagenderera so kubulya batulaba programu Amakya Amalungi tuwagamba etandika ddala eri ku mukisa gw'okumakya n'omusumba Andrew Jengo wabeera nakulungamya mu bulamu bw'olimu nga butambula bulungi nnyo at the same time bwe tuvaako fe tuddawo n'amawulire ag'enjawulo gaba gaguddeyo ne tukunyumiza ku mboozi ezikunyumira nezikusisa n'okutuusa ku miramu egy'enjawulo ng'onyonye esaati storage ndudde kiraba dadi yabikoze bino eno design si ya muntu mulala omu ya musumba atunga ennaku zino mbadde yakola ekintu kimu tatunga naye ya design ngati kati omutabani mwambaze bwati agabotiki lero gyo yambadde eno si agabotiki eno bagiyita Mr. Igaz boutique ayi Augustine agabotiki bayita agabotiki yes obwakaledde ebintu bingi abaddewo ne bagamba luli weekend ewedde mbadde mba amawulire gabadde ekyankwanzi ne bagamba kwata bodaboda mulinye mudduka Emisinde kubanga motoka irejja kukwasa jam ogende ekyankwanzi olaba ebyaliyo nabyo nyonyola bulungi nnyo naye nkubula gye byatandikira paka tebyakomye nga Beatrice anywa awana ekibiina kya NRM nga ebina era byazunze mutabako kibiina kinyunyutivu kirina mukisa kirimu kitangaala kirina bakulembeze bagonjebwa ng'ekya NRM ne bavaayo nga mwogerega mu bingi najjo mwabyogedde mwabizeemu mbu bannange ababaka ba NRM batutunzemu leero nte nambuzi ninjagala okwongera bawabula nti ente ezo tebatunzemu nte nambuzi wabula kali kabadde kasiimo kano mukajja ku mbeera yammwe ya Uganda kano kabadde kabuntu kubanga akwogwa kolaki akwogoddiza gw'omwana omusimi emyaka 3 mwegundi ng'akyakulembera twakusiima alina ki so temukisussa tikyasussa era lonchi balamu agitegeka biriwo ebiti nno balamu gyagenda oteekera lonchi eyo alina pipa zagenda oteeka mu kifo ekyo pipa zijja kuba nnyingi nnyo abawagizi bamukulu pulezidenti waffe omwagala omulungi Yoweri Museveni bamusabye nti balamu bw'oba oteekaleka ekivulu baako epipa nga bisatu z'oteeka mu kisaawe tulina ebirabo byaffe byetwagala okukola ki twagala tumuwe nolwekyo analeeta enkoko analeeta ente analeeta embuzi n'embizi zannadi zimuzireete tuzisuule mu nankani omwo mu drum bwe tuba tujja teri kusasula tumaze ebbanga abayimbi abasinga obungi musasula ebivulu ono omuyimbi oba yani kubanga Kyagulanyi MP naye omuyimbi Bobi Wine President Museveni kaguta yoyo President wa Uganda kati omuyimbi yani ejja President Museveni ye President w'eggwanga kati omuyimbi tugenda mwita Rasta
sa YK, right? Exactly. Kati no muyimbi oyo. Nebala mucho jagenda mugulu. Mumbera nyini waswa. Munange ne people zikana kwenda mu kisaawe. Ekisaawe tutubona kitubulira. Kololo techi tugambye fe yeye agambye kololo endako zamwe zinawameka zezo kaza zanatuhulira bacha mastaringa nyimba so people zije kuba ku mulyanga ngo byayingira osulamu embiziyo nosulamu enteyo nosulamu wategedde nyimba jagenda zikolera engato nga webaza omukulembeze banka lyakuvugidde olwesanya eringi twagala omulago nagenda usinza butabaye totuba family enyimba zaffe twazi mastering de Sweden bakolera nyimba za zono mukulu Maddox Matimba Jetu mastering de zaffe tukyuse engule tunyweze engule ole wandike olaso kolampe ku mwamusasuro bacha abanja abora tujabasuka kwolo fesente so musubire nyimba tuno wamanga wanagenda mu launch ya ragama film okay musubire bazukulu mwefuge limbo soka Uganda ne linako uli nyimba nyingi zijobera mu kivulu ne musubire ko zino wamanga olusoka bazukulu mwefuge olwakubiri tukume engule ezokusatu abazukulu tujira kolamu jenvudde omuyimbi ono tutakujiza mpenkoni nolwaludawa penkoni nendala zazatu nendala nesho machiri chimu kuleka kugeraganya mukulu kwapo kamingi nabayimbi bafe mbali nani bato bato ya fresh kid nani yani bato ya fresh kid nani don't say amanyagezi nagama bawe nti fresh kid asinga big eye hits enyingi mumbeleyo mutane chivulu date chivulu eyo tujja batukibagamba very soon ife tuchetalire ayine nkoko ayine naye wategede sponsor mukulu bara mu mulama gwe chivulu kino ayagala kuyamba mukulembeze wa gwanga kugula bipande bya bili alungu omukulembeze wa gwanga kaina de 10 nze nange nchiraba kwate munafuna milioni 3 campaign anazukuba atya so mumbera eyo olwabe kyankwanze kumanya tuli bakozi atenga tukyakola now and forever kubanga i target tukulembera now and forever so mumbere tetwatudde twaduse Emisinde paka kudamu tajuguddewo damu ya isimba eside zekayunga naye munange nga womanyi nti ababere ekirungi ababere essanyu n'amaziga we gajira mu period awo y'omukolo nzija mu period awo y'omukolo nga uteekateeka omukolo okugulawo damu eyo omanye kyabaddewo embuyaga tatidde mukulu kibuyaga tatidde mukulu kibe tatidde mukulu yaze netabangula omukolo gwonna tenti zonna neziyiwa zafumuse yabadde y'amaanyi kati mu mbeera eno abantu basinga onyuma abyogedde era abajjajja banyimbusi basanyufu neŋŋamba yi abajjajja bajjiddewa bwe bakkiriza yagende mu maaso kino kyazzenga akabonero agala okutulaga nti omukulu akyalina amaanyi agafubutuka in case of anything akyasobola okudduka bannaffe era teyalabiseeko mu nkuba mu mbeera Tenti wezakunkumuse. Teza onye abaganda bagamba ati ekyekango tekimanya muzira. Tenti wezakunkumuse nakulabidde lire nga katiku kati kunyumira mbaduse. Nze mbabude mu basaka bagamba mbudu president mugera mujja munu nekuvu ne kumukeno omusike ko mubugumiko kubanga tajjageno lwensonga akyali munyono okusinga gwe nagala omukulembeze ogamba nja kutuusa. Achale mugumu nnyo n'okusinga gwe bwaloza wagiye fumutuse Emisinde yadduse misi n'akumi yasinza okumusesa era kati sikyesiga bantu abali muku kabaka nasonyiwa kamwogereko abatugamba mbu w'oligwa bwendigwa sikyabakkiririzaamu olunaku lwaki nakiprovinze wendiga w'oligwa enkola ze tenti ne zikunkumuka n'abakumi bakutedawula obu nga taasabulamu tedi yabadde okutaasa bagamba w'oligwa wendiva munange ne damu yaguddwawo era nga ebyo nabivuddewo manyi bagamba ekirungi ekiba n'ekiruwa ekiba kyokka tekibi kibeera ekyokuyiga twayizeemu nti omukulembeze akyali wamaanyi kyasobola n'ofudduka Emisinde in case of anything akyakulembera n'olwekyo munange ebibiro lino eryazimbiddwa pulezida agamba nti lyatuwongedde essuubi nti essaawa yonna tujja kuba ebbeeyi y'amasanyalaze eyeereeza eri waggulu ejja kuba ekkakkanako y'ensonga lwaki munange ebibiro ebyo lyayongeddwako n'ekirala n'avumirira bannakayunga omululu ogwo gubasuse kubanga abakyayina nga bazimba jukira banako 80% bantu batwala ssente zaabwe so
Mumbere banakayunga kubazi bibiri eryo bani ko complaininga ngabaga olwazirwa olwali wansi eyo ebagala kana mukoti balopo muchayina oyo olokuluguyo olwazirwa okulumementula so president nabagabonekerawo mululu kino kintu kyaffe kyaki kya Uganda kigasaffe ekikula pesa investor chichi nabagamba nti obwavu omusula nabo nabagamba timukwate ekkubo kino kyaffe tukikoze tukiwedde naye mulekerawo mululu yabalangidde nnyo mwemazina gana kino kintu kyaffe kya Uganda naye gwoli naki nabaganga muvudde wano nga mugenze wammwe make sure nti joddo ina ya kicho kino kya Uganda naye kwekoli nayo nabagamba muzze wano muli basanyufu mulidde munywedde naye ewaka mulina ki n'abalangira yabadde yakatuvaako bado tulangira ingiya badde kigundo mukafulu nnyo mukubaka lwakatuufu kubanga yadde nga lulwamu n'abwanyisa yabadde chairman wa project eyo n'agamba bannange bantu mmwe bino benne byolaba president baketeka lyoteka kuba scrap baba waya ezimu kuzakolanga ddamu ezo banakayunga bazibanga zivamu ebyagundi zivamu ebintu birala ezo bazisanusa bakolamu amasepiki so nga kiteberezebwa okuba nti abaguzi ba scrap bebakola ki bebadde bazibba bozigula so kigundo engineer ajjukira nnyo mukubaka lwakatuufu n'agamba nti wayeezo aba scrap babaseketeke kakali singa bakusanga olina wayeezo tunde zitali mu mateeka bakoleko omukolo gwonna ogusoboka n'abachina okumanya bibyo byadde by'amaanyi nnyo n'omuchina eyatuyambako ambasada wa china wano n'agamba muleke otusalako ebigambo mbutubawola ssente ebintu byammwe kyo no munange bajja abatwala ensi yafa obora batuwaseneza baba wa eguni amato Swaziland bawamba ensi namba kitundu ku nsi eside New Zealand Swaziland wansawo balina kopi gye batwala baba gundi gali mato mwalo baguwamba mbu ate seyoka ne wane Kenya bagala gutwala nense ndala mbu nakasaba kola sente bo bakwaseneza abo ekiko bangi ne babeera kali bano nyebe kukutiriza nabo batulangidde mbuleka tusalaka ebigambo mbuno era ffe kasatu bawala sente kyemukola mbuno kutujja ko mututu tugendedde baba tekimukimenyewo kize n'okuta kitta ffe twagala eggwanga erikolera wamu bino ebigambo njagala mubirabeko byabaddewo temujaga nti nze nkuzesala bigambo situzibankumyaka gino let's watch that video nabe kikabadde ekayunga kuja kugera olugero okusala ebigambo bagambo sala bigambo let's watch that video egenda okulibwanga omulamuzi ne vice we naye ajja kubeera mulamuzi era kubeereko n'abalala basatu surveyor registrar ne valuer science aliwo nti bwe gakyusa ekyuma ne gakyusiza mu field oba ya magnetic field awo tugeneratinga amasanyalazi naye tugageneratinga ku voltage entono kati naye ne tugayisa mu transformer ega steppinga negazza waggulu. Tuyina enkolegana n'abanafu ab'e Kenya, tuyina enkolegana n'abanafu ab'e Rwanda, tuyina enkolegana n'abanafu ab'e DRC. Tugezaako okuzimba layini egenda mu South Sudan kwegamba tubeeremu engeri gye tukola ki abanafu abatwetoolodde basobola okufuna wana amasanyalazi ne bagagula naffe nga Uganda ne tufuna mu kusente ezo. Twaleeta wana abaana abana-Uganda ab'amagezi abakava mu mayunivasite oba mu masomero amalala nga balina trainings mu engineering, abane baja mu trainings mu finance, bwana ntubaleeta wano. So project eno ebayigiriza hands-on experience. Abana tuba tutebunayira ntubatwala China ne tubatwala Zambia ne tubatwala France ne tubatwala America ne tuyita n'abayigiriza abalala kujja no kutuyigiriza wano ku project eno tujimanye bulungi encha bwe tubeera ne project enene bwetuti kye tuyinza okwetaaga ffe nga Uganda mpozi sente kuva bunayira nga bwe twakola wano kuteetera sente banafa bwe twatandika banafa abachina emirimu bali tebagikwasaganya bulungi nga bwe twali twagala bagikwase kyo walora baduli mwawuliranga ko nti damu yeyisimba efunye mu bucrack tribunal. Byebimu kuyabadde wadde weekly fine tobimpadde bulungi biryeri nga enkuba etonyaawo nga nga Emisinde gine anyway kasamba bulidde kyabaddeyo ate eside ye Kayonga ebyo nno nga mbitadde ku bbali besi gye ye gundi eno gidamwe ena kyeyongedde ku masanyalaze gaffe nti wadde amasanyalaze gakyali ga bbeeyi naye okimanyi tufisa amasanyalaze tulina essuubi nti omuwendo gw'amasanyalaze gunnakakanako kati obuzibu bwe tulina buli bumu essuubi wesitalirabira nnyo nti sente zikosa ensinga obungi si zaffe batukola ki batukola mpole kati buli ataddemu sente ze agala zimala okukola ki ebbanja lirivaayo ddi ebbanja amasanyalaze gatufulumya megawatts 10 plus kyokka tukozesako 6 tufiisaawo 4 so biga be Rwanda Kenya n'awalala naye problem weri nti sente olowooza nyingi kati gana kendera gati
tubasabe kati China kyoga nti tebagiwereze sana bayenze tukolako omukolo gwerinda oligulaba tuba tukyali awo ng'ebiwedde byekayunga ate munange Besigye abaze ebbanga nga ye president wa FDC amaze banga abulidde yasoka najja ebisanja nga bibyo nga bamuwa takola ki nga takwata okutuusa bwe bamwefuulidde yalina gye yegamba omusajja agenda n'agaana okugenda exactly kakati okuvaawo abantu bamugyamu essuubi era ebiseera ebisinga ne wabeera ayogera bamutunuze bati n'okuzimula bakola ki ne bamuzimu mwe baani tukyala kati mumbera eyo abantu bamuwanga n'ekiggundu ng'akyusa akati mumbera eyo akati amaze ebbanga bukyagira nti bamuŋoola naye takola ki tekimuluma olunaku lwegenda ku CBS bwegenda ku CBS mbunna ne mumulumba naye tebikola ki tebimukwatako era olunaku omwana tebimukwatako ye asigala kyali ku mulamwa era okwo kujja president ye taagala Chona kuba mu Uganda yalanisa kintu eki President Museveni kuba muki mu buyinza ye nejjo munange manyi tamuyita ngo President Museveni amuyita Mwami Museveni kale Mwami Museveni yalina wamuyita nenze president wange omulungi munanga president wange omulungi amuyita Mwami Museveni nolwekyo yasigadde era alemerako n'agamba nti ballot paper eya 2 tasuubirako kifaananyi kyani era yetamumanyi ekyange tarasuubira ekya Mwami Museveni bozi garasuubira kyange ekyange kiri kijja kubaako mukulu era inagamba nti okumanya tekisuubirako n'essaawa eno obukulembeze bwe buli muki buli mateeka talina yadde okulembera eggwanga nembuuza obaani ali mateeka akati nno munange mu mbeera eno era naawe teyavuddewo bwe yavudde awo n'alumba bali ku sayidi ye wadde nga bamaze okugamba nti baludde nga bagamba nti omwami oyo mbu ovakedo mbu munda wayero kungulu waki wa bbulu nti munnanfuusi we bagamba bayisa mu bibala ntino ovakedo munda wayero kungulu waki kungulu wa bbulu twamu obululu n'agaana bulwaniza sa mu mbeera eyo era yayinza kole kusaidia naga nti bannange wademu nga nti ndi munnanfuusi ndi ovakedo naye bannange si bwe kityo bwe kiri ffenaffe kibulamu ffe abopposition tulina okwetereza before going any further let's watch Besigye in video ng'atubuulira ebigenda mu maaso atulimbalimba tusuulireyo tetufunangako kiseera munnayuganda lwasitudde omuntu n'amufuula mukulembeze we oba eyo y'embeera twandibadde tutegedde nti tuli mu bufuzi obw'ekinamagye obw'emmundu era abadde alaba Mwami Museveni yanditegedde nti Mwami Museveni ngeri gye yakwata obuyinza n'emmundu abukuumisa mundu era mweteefuteefu era yetegese okuba nti afuga okutuusa lwalifa nti waliwo kaweefube w'amaanyi ng'aleetebwa abo abaawamba eggwanga okugezaako okutunuza buli omu mu kalulu ka 21 kebaagala nako bategeke babbe so nze eyo okutwalibwa okwo sikuyingiramu era kwe kwava n'okulaba electoral commission ng'ekyabula emyaka 3 ng'erangirira pulaani y'okulonda okujja bataddewo n'olunaku lwetulironderako sibanya 21 ebyo byonna ekibireeta kwe kugezaako okusikiriza abantu ebirowoozo babijje ku kintu ekirala batandike kulowooleza mu kulonda okutali kwa mazima kwe bategeka bulijjo era batandike ono candidate azze n'ono azze kwegamba eggwanga balikyuse omwoyo guve ku nsonga eriwo nti bano ababyogera tebasanidde ku bisooka tujja kulwana asooka afulume kubanga entebe gyatuddemu tasaanidde kugibeeramu nakati ekyokubiri nti kuddamu kumenyawo ssemateeka mu bukyamu nga bwe yakola nti aggyewo komo ku myaka tekijja kukkirizibwa nti akozese magye alumbe palamenti akole ebyayagala kubanga ayagala kuddawo afuuke candidate
ebyenne bigambo bagamba kudde mu luyimba alono nanenze kandudde mu sijja ddume oba ddume yasubiyuma akati agamba atya ogamba otya tomukulembeze waffe nti no ekisooka endaba girimu mbukyamu ekyo gwogeno kinyonyola njala okitubulire ssebo bali nisagala kujooga tekoze eki kususse nove n'ogamba mbuno simanya mu pulezidenti owaffe mbwera atufugisiza mundu mama nyini mwabali mugati president emyaka tuganjiri 75 naye tukyakwetaaga nabagamba naye nkola endya ne musuduka yonyini mga tukwate mu constitution nabagamba naye nedda mudde mu bantu mubabuuze bankoye ne mugera abantu mga nti bali bakyakwetaaga mumanyini emugera emyaka awo njagala ndage obufuzi bw'omundu webuli sayo ntu byakusala kigambo ne muvaawo kyo ne badde abivuddemu naye kankole ki kampumule mwena mwasiza kimu nga nkuyege nti taata waffe tukyakwagala tukyakwetaaga tukusabodde ate si kuguno gwokka kati n'ebiseera birikola ki n'ebirijja mbese mulungi abagondera mumwa mugati emyaka gigikole ki mugikwate mune mugitiginya mwekka nga taliyo yaliyo teyaliyo nekuluno mwasiza kimu nga nkuyege ne mumugati ate tukyakwetaaga nakwata ekkubo nakola ki kubanga abawuliriramu musajja ne Beatrice egende nti musajja mukakamu muwulize talaba omukulembeze mulungi era ye webera mu opposition yaita mwadde bwikadde kumutegeera kano ke yamusembedde bwati obulungi bwaliko bukulu kutambisigo nyo kiwamu namaki n'amata akati obufuzi we mundu pulirudda mumusaba tumulanga muli bazibu buzibu mwana emyaka besi gyamaze takimanyi nti wano mu Africa mundu yefuga eriwe mundu kati kangu mundu we are living in a military state that is a fact wano mu Africa nga tolina maje tosobola kulembera tebakulema niyo musajja soka buli mukulembeze agenda mu ntebe onasoka kunyweza maje na ntebe yo that's why olabanga amaje getino balungi gaine empisa tekati kubanga yade kumuggo ngende Rwanda amaje ge Rwanda gama amaje gafe gaine empisa kubanga ogola agaisa mu nabantu agabakuba emiggo era ge Nigeria agafe tekakola kikolobero kyonna ebyo birabina tebikyaliwo kalo kyabiwulira tebikyasaba ndaga muntu bagazaayo ebintu twabitereze ne bivaawo ebyo zile zalinga ko Bank of Uganda esali zile zalinga ko Bank of Uganda ebyo nabyakola ki byakakana okitegeera one esi je kisooka byatugamba nti bagala kujja mukulembeze mu ggwanga okumujja mu ntebe tebakisobola kyamulema one ekisooka kya byonna alliance yokesobola okujja mukulembeze mu ntebe bwekibanga mu mbeera wano wetulinga leggula ennaku 2 electoral commission yatongoza ekibiina HPI ekya alliance ekyo omusajja wa information mugisha muntu kati olina mugisha muntu olina Bobi Wine olina opposition olina Besigye olina FDC goloza singo bataba na waliyo Jema tulina n'abalala bitabazi waliyo eyalukyamuzi waliyo eyabed bwanika abo nabo opposition state gye bali mu yogiraba njiraba Biznosujju bandi badde balina obulunga milioni 12 awamu ne kati baza babawuzamu tunina mwe sujju na mota meloni tulina mu katunkuma azofuna abo balasinga obulunga bungi ayinza kuba Bobi Wine okitegera anti bwala statistically bwetegese siri ku ground ku opposition side kati bwabanga tebana bakwegatta kola alliance emu nebakanya ati katusimbewo omuntu omuntu soke jjo mukulembeze mu ntebe nga bwagamba ye there's no way kati koza tutya ku speech ya tuwadde ogogamba otya akirize ntiki ekisooka kyabera bino byagamba ebyamaje ekyo nkiwakanya naye akimanyi ntiki nti ekyabaleeta gaali maje oyo Besigye munnamaje musawo uwa musawo ati musawo owamaje ate mundi ye aliyo oba kano zena bomuwa ye kye yakola ate kati kyamuso oba kano kujja njala wali bakuye masasi zena bomuwa tebasobola kuba bakano agega mukwadde agasinga okubeera agamanyi ono mu Africa bakano basinga okuba abangi oluva ku bwa kano nkakasoda kuba general okitegeera nze nabumuwa simanyi kati so mwami Besigye ebyo byalimu nti bagala kujja omukulu mu ntebe azukuke alimba bamukoneko omukulu tanga yalotamisa nattuku my friend wake up Suko tambule. Basuke batambule. All right. Tina binchi nyo mituchakwa, let's go for a short break. To come out chakwa that. Don't go away. Tari wonti bwegachi use chuma ne tetufunanga ko kiseera munna Uganda